joint medical store has been in existence now for 43 years, having been formed in 1979 by the Uganda Protestant Medical Bureau and the Uganda Catholic Medical Bureau. That is all. So let me invite Bible Society. So personalized a copy of each of these Bibles for all the sitting bishops who are here. And so every program here is available. Do send your children. Above all, this year we are starting a special program for teachers. Teachers, are you there? Nange olukungana lwange olusoose nga ssabalabirizi ow'omwenda. Ensonga enkulu ennyo mu lukungana luno kubanga tuyise mu kiseera ekya COVID ne tulaba embeera abantu gye bayiseemu ey'emmere, ey'enfuna n'ebifaana bitya. Tusazeewo okulowooza ennyo ku kubuulira enjiri ey'okubudaabuda abantu n'okubanyweza baleme kuggwamu ssuubi bategere essuubi we liri. Era ng'Ekkanisa ffe tuwummulira ku myaka 65. Era emyaka 65 we giwera ng'onaawummula ate ng'omulala ojja. N'olwekyo olwaleero mu lukuŋŋaana luno ekyali kikyasibye bye bigambo okulaba nga buli dayosisi erina ssemateeka era byonna bigenda kubanga biyisibwa mu lukuŋŋaana luno. Ezo zinaaba ne ssemateeka byonna nga biwedde nga batuuse okulonda omulabirizi bagende mu maaso ng'enkola bw'eri eya bulijjo. Naye si ekyo kyokka, abantu bakubiriza buli bintu byonna bikole mu mwoyo gw'obwa Katonda so singa politics ono ow'ensi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.